Hi, welcome back from that short commercial break. Sagala kwera bizamu na King Montage Studios bateka mu sente nankulabye just alert them muberenga mbakubira ku simu in every photography videography concern just mugende ozunje kadeluje Brenda ngezo akwe mulaga kali nange nitakwenda studios yako ifanye ku buli mukolo gonna mbaga kwanjula kuyinjirwa birthday photo shoot no kufira wako wakaifanya kwenda kuzina abantu banyo abali abroad ate baby shower nayo baby shower nayo jirete ngate watuga kali neba nafe abajese mkanjiro mlango neba abajese tours and travel na ubagamba muno yagala kutambula bakola airport pick up airport drop up no inzo ko yagala genda ku date ne boyfriend wo nga some of the things to consider is having a great car, a good serene environment omugendo genda kwa tabaking awe kwa abajese tours and travel ku 077 asatumun 077 02 asatumunya 05 077 023405 ojja kuba afunye bulungi nnyo ojja kuba yako n'omukyala omulungi amanyidwa nga Brigita ajja kuba akuyamba okubanga mukola ki mugenda ofune motoka ennungi VIP mpaka wenyini nyini sebo kawaka banafe aba GMT computers basangwa Kampala Road ku Kintu House botuka wache kizimbe ekipya ekinira china white chiri very smart yamka ku level esoka ogenda ko bekwata wano baina laptops baina computer desktops baina wifi baina that is network connection which is nene chikwatagana ku computer accessories every kind neyo yafulumye vulo GMT computers limited bali awo ku Kampala Road ojja kumenya kwa kwenda bazabawo mass no yagadde so you can inbox me jja kuamba kutusako ngoyagala ku upgrading laptop yo ku upgrading system yo servers zo bekwata bana fa GMT computers au ku Kintu House so uli muzadde yagala mwana agenze ku campus ka laptop akebe ensamsam we kwatwa nafe aba GMT computers bajja kwa kutusako ate computers ennungi ezero lasting ate nga ziri up to date ekinjawo kibalese this time around kibogene no bagulako computer update system bakwe emyezi mukaga ngojje updates bazikolera bwerere na Windows simanya kati software yafulumye GMT computers is the place to be for all your technological issues loan njabba buuza neba byalwa na biyingira nnyo I think bagaba loan oyagala kubaluma 90% ati nizo mmalayo oyagala kubaluma ogenda mala ne umala so on things to consider before getting into a relationship. Men, what are some of the things next time njakuleta ku basajja togere ku things that women should consider before getting into a relationship with a girl. Today we are on things men should consider before getting into a relationship with a girl child. Back to Shasha. You want to go out? No. Okay. Amade manyana na kusindika wa nanyini Jesse tours and travel yayikola nga wadaja kutwala out nyezo mmalayo nawe tewali buzibu kasitoba mugeza mu Jesse tours and travel so kacha katalekeka nga twagala kuba we are almost coming to the end of the show. What else do you think men should consider nga tebalina kuchera da buli boy child jali no considering katalekeka chaino kumanya okumugirako omusoko musike mu mukono Remy nze njagala nnyo omulenzi n'amanya ekifo kyalina okuntwalamu obantetewe bati ekifo kyalina okunteekamu ekyokucakaliramu ekimpa emirembe ekitanswaza nekinga wano ku prime town bawala abamu ekikola mu bawala abamu ebifo byokutwalamu birina okwakona sikutwaemaitenda mu kicorporate eyo eri corporate waliwo bakyali bange bo batwale mu 10 era ne guggwa a guy should consider places jagala twala omwala for date
netabadde kati nga kucakalamu kudigida kati masli kati bivulu bivuga ennyo kyendaba kwaka mwezi sokolindeko tukyali kukyakivulu ekyo sooka okireke ati Brenda ajja kukibulako yakitegeera okimanyi nti yasinga okitegeera ekivulu nga waliyo oba kati sikyakogera muyimbi naye nedda ekifo kyekisoleddwa ekirungi naye ng'omuntu akirimu akifuula okuba ekimu nga sikutwala mu kigulu akwimba buli obuyimba okitegeera nga akutuziza na mu ordinary akatalekeka what are some of the things jogamuno ekyo it's a very notable point eri omusajja enena yakalodatinga girl child. I think omusajja olina okumanya level yo is it weepimire eriyo omuwala nga ye ka class gwe wagambye oba oli wawansi togenda kola nefozitegeera ku kikunyambala ku njogera ku neeyisa twayogeddeko wali bwa P7 education biyiza obutabeera nnyo gundi anti olowooza otya owa P7 tasobola kulowooza nga wasi abamu balowooza nga ekyo kiri tebwogera eri abawala abakulira mu family nga zirinamuko kasente oshegeera ate naye nga yo ng'omuntu alinamuko kasente kati tugenda ku ventisatu waba ogenda okola eki omukwane the level gy'olina okwetera olomanya nti eno omunakubya enkondo ojjamuokumbu ate mwana amusalako Okay, I like that. Brenda, akatalekeka kati nganza omwana omuwala I'm not a person you find twice. Okay. Umar Brenda yayogera. Umar muleke. Ne Vanessa akitegeere nti wano nsobola we. I'm not a person you find twice. Kitya. Timukwano tosobola kujja kale nga bazze bakumenya emitima bakumenyamenya emitima gye ozze wange nze ngutunge nno anti ayinza okuba nga azze kumenya gugu ati nkugambye not a person you find twice. In other words, some of the girls are impatient, like they can't wait for a guy to really give them waliwo kati n'oli ng'omulega yazze yamwegombagomba atagenda dinde ate nga n'omuwala weegomba naye kati olina okweteeka wali tasobola kujja nga why do you give us a time nemulwawo nze ng'omuntu nina okwerewo anti oba olina osooka kubanga siba naawe nyinza okukola ensobi applications ziba nyingi eziyingira kati mulunda tomanya nga ye ayinza okuyitamu lwaki yasimira akatalekeka nze akatalekeka kengaba nange kunyumizeeyo katonda yegera akatalekeka edda anti nze ndi wakati kati ennaku zino abavuka kyemutamanyi batega obunyeebwa atega ewa Brenda kumba omupiira gugwera waani okuntegerako nga nange naguteze atega ewa Brenda kumba omupiira gugwera waani nzirako eripoint gyobaddeko amaaso go Umaru tebatamanyi kano amaaso go gatunuze watuufu ojja kutunulako tewa Vanessa kumba omupiira gugwera omwana tumukkiriza ayogere tokotogera nze akatalekeka kengaba ge yalina okumanya budde kati like wemba nyinza enfaanana nti wemba nyinza embeera mu mbeera ati wemba talina kunsala mu maaso
yayinza okwayagala kukakkanya baby I'm sorry ate awo ntabukira ddala kuba wembanyize netanga nogendako mu ddwaliro nze nga nze ng'omuntu alina okumanya character traits zo osanyuka behaving otya era wensanyuka era ngendako mu ddwaliro ekyo kituzayo ku health status kiconnectinga but kubanga anti health status kiconnectinga somehow somewhere because character traits nti n'omuntu omanya nti Shasha waba bwemuwa ekirabo afaanana bw'ati Shasha waba anyiiza yetagamu time kati nze bwenyiiga njagala omuntu n'asooka nampaamu space nesooka neneetereza then bwe mmala nenkomawo because nyinza okubanga kati nga nze ntiwenyiiza n'onnemezaamu kugamba ekigambo ekikinotegerezo natambulanga naawe okumanya character traits kikyogeza kugamba have you ever seen someone bwe basanyusa ennyo n'afa nange yembeera yemu gyendi mutolina kunsanyusa nnyo ate tolina kunnyiiza ayinza okuba surprise ndi wa surprise naye nga tolina kisusa nnyo kuba essanyu eringi lireetera ebizibu wampa mukwano gyange naye era sijja kureactinga nnyo kozi nina eyange tekera kitya nnyo twongereyo mukisavuze akataleke kakasembayo kiyinza okugamba ku balenzi abalyeyo oba bavubuka abalyeyo olina okumanya omuntu gw'otutte wasape si wasape waloko we bate zezo klasi kati waneno waledi kubadde kwepimira naye kati wano kumanya gundi kyendimu ndi waloko zembeera zangu ekyo gyekyakalira loko oba wano webale nnyo nga nange sijja nga simanyi kukozesa nonno munange omanye ennaku zino musena nenga atuziriisa okutabako amazzi ati mukwano ayinza okugamba nti aliwo n'okuntwala nze bulijjo mmanyi buli kimu akiteeka mu situla bawon padlas nekiteeka mu situla tewali buzibu nedda negirasi sojja bihuyo kisinzira mu kifo kyo yinza okutwaliza eyo nze njagala gwe saagala kuswala wano waliwo ekisukka Shasha akataleke kawamma nze akange nakabawadde nze nina akatalekeka kale kansoke nkomewo ewuwo engeri obwedda Brenda gyakugira nze ŋŋamba Brenda nzayogera kyekyo nze ŋŋamba ne tribe tribe oli nkutidde omusajja omugisu tasala wamma nze si buli tribe mbuno ngenda genda njagalemu omuntu men should consider that ojja kujja yankole kumbe kuyagala munyarwanda ow'omu north eri waggulu olaba ngeri kuleese nze siri ku muddugavu sibe balinaanya abasudaani toyagazala mwana ati muddugavu kawedde akataleke kolokyakanyera kawedde Shasha mpozi gwe pointi badde akataleka kabadde kuki kwemanya ne height y'omuntu eyo yanze nabagambye bemanyi akatalekeka tukomyewo finally olina okumanya obudde bw'okubiramu essimu n'emirundi gy'olina okunkubira wenga nti ndi busy tokuza nti tulafu tekyaliyo feddanga twakubakiba kibikubya essimu saawa 4 ojjukira kabiri tuyagira olaba wentakulesa tyo paka naye sirina bigambo byankwogera saawa izo takulesa tyo paka wegwamu buzibu njogera nasiwulira umali wakolanga otya
Satire Brenda negwamu muzimbu Those are the things you regret, you people. Mubera one mwemali obudde ne mubera Otoina bigambo nze mbirina. Wana tukakana. Yokuba amasimu. Mukwano nga sikubidde kitaba lwaki onkubira emirundi. Nga nze sikubidde. kiri bwekiti Brenda ayisaawo nsonga yalina gyagitwala osobola kunnyonyolera nenga lwaki oba tonkubira oyisaawo nsonga kiri bwekiti bwemba sikubye kuba nina ndikidekala akantu kange esimu yange n'opesa omeka bubiri n'aka yes n'akati n'akanno olugira nga nkolaki nze sometimes mba njagala okukubira naye buli wentegeera nti nawe olina essimu nga nkwesonyi what is the point ya contract mba nyina okumanya nti laavu yaffe ya contract ya myezi ng'ena oba tuba tulina obiteesaako engeri gyetuteesesa buno bya contract tuba tulina obiteesaako nti onkoledde netulagana emyezi nawe tumala okulagana emyezi nokola kala akantu nga kakutegeeza ngera nsobola okugamba nkongedde mu bonus mugabane bonus nzira onkoledde mbane muyigo tubulira expiry date babikwano muleke tulumya emitima naffe twale tumanyi omutalina mumulira omuntu nakukyawanga kyagambye nakugamba omuntu olina mugamba mulaba maama se bulumi bwange njogerera abantu kyawana atagamba nakuleka ekyo kyembadde njogerawo osanga message takuba nakuba nomusingira kahayakenga bumaza funamu nagogiteera muyigo okogera ate bwenjiteera n'ogaana okukwata nkwata ati naffe kyetwagambe tugiremerako nnyo olina okugjayo lo ate nammwe kati ku nsonga ya contract yaffe tetwalagana izo ba tennaggwa ate bwenoyagala ogyewo kati tuzaneno bu tiktok socialite nofuka tikitoka nga bangi boolabye wafunidde ka 1k ng'olabano nze mba ngenda fuuka kisiimuula kyansobola nze kwe naye nze bwofuuka serebu mangenda kwesibako anti obogera mba nyina okwesibako paka bwolaga Remy has a very good point. tomanya akwagala natakwagala oba mufuna nze soulmate wange alabikabaloko ng'okyali bubi osobotegera omuntu akwagala kyengezako tegeza muno one of the things to consider is alina okugamba obasuubira okufuuka serebu wamaze sikirinaako buzibu loko tagenda tuuka kiseera ndabenga kasasiro just because wamaze sikirinaako obuzibu ekyokubeera serebu mulekerawo tupostinga ennyo nze bwemajagala nze mukwano omala n'emyezi 3 nga sikutaddeeyo kwata wano eyo consideration eyo mala n'emyezi nga sikutaddeeyo omuposting alright, we can't end the show in any other perfect way away from like this nga vibe ekute nnyo. Brenda says that some of the things to consider is mulina okuba mu contract, mulina okuba nga ate eddiini simanya tribe bintu bikulu nsonga ngezo olwo nookyawa bayo ngamba nti munaye mu bbanga weeriti wetegeke ngenda kumenya okay
So Remy Yagamba, I men should consider a lot of stuff. Next episode, one of the episodes is Najamas. I'll have my men from Mackay University, what should girls consider before falling in love with us? Because they say singa faba kwana nenda kuzochachuka muchwana. But for that case, then after we'll do another roundup show of everything. Ngafena mwe tukoleka debate, proposers, and I'll be your chairman. Trust me to Jabasinga. Ne waliwo naffe feba tuli neutral nga tuli awo tetusalawo. I love you so much. The show was proudly sponsored by King Montage Studios, Jesse Tours and Travel, and GMT Computers. Wali Kampala Road Kuchintu House. Tukwatagane atona ko unadako was dive into other topics but if you dare have any topic to talk about or you want us to discuss, just go into the comment section below, tell us about those topics and we'll gladly come through. Otabula brand obudde tuchogerako maaso nga emanyi topics ziba nyingi nnyo. Saturday yenze Shidik Smith, the king himself on Club Jazz. If it is your first time to see this show, please watch it until the end. If it's your second time, subscribe. If it's your third time, please go ahead and share. I've been having Prosi Inakasembayo Kale Neftekarwa. Yeah, I want to say, like, you people, don't judge us. Kubintu byetwogera. Disclaimer bajiwulidde. No, anti abamu tebabiwulidde. Kabaddemu. Yeah, even my mom can watch this. Katuweshasha omukisa akola disclaimer this time around. Yeah, ekinchiriwo ekiti. Just because I've said something, tekitegeeza nti no kyenkola. Yeah. Nsobola okuba nga nkimanyiko, nsobola okuba nga okay, yes, batuwa program olina okuresearchinga ku biki byogenda okwogera, so kati nsobola okuba nga kyo nasazeewo nkyengenda okwogerako. Naye that just doesn't simply mean no oba kyendi. That is who you are. Tugamira mu bufunze bye muwulidde ebituvaamu byasho si yange. Omuntu ayinza okubeera eyo n'atusalira omusango. Maama owuwo ate bwe tiwazaala kale maama akimanyi abazadde tebafuna baana babuwala ebintu byetuyitamu naye bakimanyi wamma byonna byasho si byaffe. In most cases we research about these shows, topics tunazikola, so everyone gets to research okubuuza ku mikwano gye ogenda ku internet nalaba ebintu ebiwandiikiddwa. For example, this topic has really been going around of what should girls consider, what should men consider before starting up a relationship with girls. Now wali eyo yinza okuba ng'ogamba n'ekituufu ekyayogedde, I have to consider that walina omuwala gw'oyagala okukwana out there. N'abasajja naffe tube tulina abawala balina okuconsideringa ku side yaffe. So we'll come and be talking about these things as they unveil on the show. I love you so much. I can't go beyond this point. My name is the one, the king himself. Thank you so much for watching. Celeb Jazz is the channel you've been watching. Catch you next time, or you can inbox me, you can comment, and then we'll see you. I love you. Because oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo, kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo, ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.